mwavuma wachi ebiswalo bikugoberera wenna bikutambulirako owunya amazi nze temumpunyirirako mazi nze namugambe atalantuka agwa chiga batukana nyini kigwa mbikopo zera kigambe kigwe zera bigambe bikomeo kwa iPod alimaze okubabba abantu bonna bana bimaze okubabba kale mwina obukazi obuloka kakazi kava mukono ne katwala embuzi ngeri kono mugwa oluti embuzi y'omukazi embuzi y'omukazi bagiria abanga n'omukazi olukanda lugendo kufiira kwa loza olina kakwa yambululiramu temumanyira singa jeno muwozi eyagudde singa tetuli ku masimu bafutumizi singa kati ba celebrating ola musanyukira bafudde mwacho amane kucha mwachawe amatusaine kigwa byakyo munjijeko empitambi temumpunyirya wano mpitambi sinza na mugambe ogwa sisanyukira kugwa kubanga yada asobola kumenya oba yakubiyewo oki oba yakubiyewo butafali oba yakubiyewo nsigo kati zimwetu ze ziringa empafu zanyiza nyivu ziti yazikubye wansi zimwetu ze ne wajikuba kwa telinga ngoma y'ekikere nze singa general muwozi ye yagudde singa tuli ku masimu ne mu Uganda singa twekwese wala abantu abukubine mukola party ngana abantu ba NRM ne mu celebrate singa tuli luddawa ensi twandi jigambye eki singa wali wasobola kusaka simu na yeye chamwe chatalantu sanjaga yacho sina na kuchogera nako mumpalalira muleka makanyini muri ape olwa kintu kya munkugwa ako kabonero Bible yayogerera mu bubonero Bible gamata musirusiru no musoko talekayo busirusiru bwe mwamuja kutambula mulimbirira abantu mulimbe katonda abasasula Bible gamata kyosiga kyo likungula kalonda kasekera kwanga muntu kyasiga kya likungula bagati amkago nyirwa musanvu kati nno musigo bulungi muri kungula bulungi nezi basanza basigo bubi wavudde wano nogende kapeka nogamba abantu bekapeka mbuchali wange simanyani oba ya mwisata jeno mulamba nogamba bujeno sale musarabi yaka abantu bonna bonna amataka oyogezo bulimba osigwa obuchai ngane wa jeno sale musale gwe kanyini omanyiwo wachala nge kapeka wa jeno sale musale awatawera na yika bili tomanyiwo tewa wumpugumirangawo tewagenda ngawe uwe jeno sale musale yasoko kuchuso bulamu bwo naye toyagala bagenda nabo bakyusebula munabo bantu bannange ffe tulina obulumi bwaffe mwamanyira wana abantu ne mutakalya z'abantu ne muta business z'abantu abantu mwaleetera n'okwagala okwetta n'okwetuga famile z'abantu ziwedde olwabulwawo wafutumizi manjali agenda kwetuga ne mukazi otamanyi gyali ne mu Uganda n'ava lwakumuvuma mmwe muvuma buli muntu ne musanyukira afudde abasajja batumwina balwanirira eggwanga ne musanyukira nga bafudde ne musanyukira abafu abannammwe omusajja onanya yafanga talina muntu gwe yali avumyeko ne mukuba embeeyi kuwule ne museka ne muzina muli bantu kimwemwe ebimonga katonda asobola bawa chance tasobola wadde bawa kakusunza kakuma toilet musobola okubayo amazzi nze munveeko munoza wenafa nenzi Jose Magombe oba mulowooza nti okufa end of life kuba kufa sigenda kujuza Magombe bonanga wajja kujja abafa balimo okufa nduddewo nnyo ku nsi era nja kufa gwe mulenzi gwe nnwanye lutalo lwo buli lutalo lwa kasolo lwobeera mundu lwana buli kizibu kyobeeramu nkiyimiriramu bantu mwe mwerabira mangu mbulira lutalo wali obaddemu ne sibimiriramu nganze nga tobaze nakundagira nefuna ebizibu ku miliyoni abajja wadde okunkubira essimu nakutereka ate oluddewo gwe gwazunza akasolo era ojja funa gw'ofumita ajja yasaamirire wana abantu bali bakufukidde kukana kantu kaza kakafa kana akajja wano katonda kakazi kali kakana mbiro byako ebyo kugenda okuweereza katonda nasigala ogu ku Brunoke abantu amu twagalira eyo nze saga mwa abantu amu temwetaga na kusemberera wadde okusembeza ate sasa nina obuzibu nti bwenjogera bagamba buli mwefula nti amumanyi Brunoke nkujjukize nga tulina ekkalo mu kasaaluuni nga n'okuyimba ebigambo bisatu ogatta bigatte ne naava gudde ojjukira energy gye nakuwanga kati no bano bakola bembo yimbi naye wadde okunkubira akasimu nti alo my sis waliwo otawolwe siwanyi ona ekikazi kikade kyali kikuta simanyi kyane ekyo kinamazina ekyemukono ekyebizigo nakiyimirira mu bwogo oba kyadda nawa nga kibo kitobaana simana gye kyadda abantu abamu njagala okubategeeza wano muwagira abantu mwagala abantu nga mwena mukoma kyova olaba nze nalinga neewuunya abantu abagala Shiba nalabye omwana e Dubai nga batatu ya Shiba mwamulabe bwe yazzeewo Shiba waali mumanyi kyeyamukoledde amanyi beyamulekedde naye n'oyagala ng'oyagalira bwere musajja kamera yimbo limba n'oyagala oyagalira yo balimba baluta bata ne bw'oyagala oyagalira bwerere ganga lyalira bwerere
twagadde abantu nomuyirawo omubiri omufirako nokola otya nokola ki nobeerawo si kyayagala afodongo nyama ya ukafu bakawumpulya ezo kawumpulya ezo Shiba yampita ku ntambi Jennifer kati ukoze tutya kati ogenda wagenda labe state genda labe gundi milioni 5 kati zino 10 kati jingira wano kati soko nonye amunange bani abagaba beiro zina ina ngamba bana bafira ku Shiba kiki muyimbi kyasobola kikwa mubayimbi bawana Uganda omuyimbi naye va milioni 5 bakumi mu bayimbi be Uganda kyovole bakashiba kati aine mixa jonna kakubya Abu Dhabi nefo kamera yakubya Abu Dhabi akola bitabangawo nayingira Dubai ngali mushonya zonna nazikuba naziteeka wali omaje batashonya mu Dubai nzera mu here muke because saga na bufumbo mukwano excuse kumwenna wali watayagala kubeera nga mukajebi nozana bakota BMW nozalo mwana obangaza da Yesu wali watayagala kubanga mukajebi CEO Infotrust mubyagala mwegumiza mu bulamu noyambala emijozi bunako oyambala mu zungu entuyo no ebisimu ano gotayagala kukyusa kaviri gotayagala kukyusa kaviri mama boro yenge toyagala kukyusa kaviri no janga mu kamera mu biti saati bye bimu monyize minyira mu wana marusu DJ ngate yakoze oyagala kukyusa mulekera okwegumya singo maza nafuka singo maza I'm proud to be single you are not a proud please the way olulimi lutonzi mulekera okweteka ke nimi entonzi mwaka nyini mwesibide omuzungu akamati emancipate yourself from a mental slavery aba mwesibide mu buddu bwende wozanga mulika ebikoli mu ngamwe abetekako aiza banyamwe oli ku kyalo kyakimabala mwagade ne kubana babakojja bamwe simanyi mwagade bakizibwa baita bakizibwa simanyi abana babasenga bafumise mubataddeko emizimu emibi wamaliddemu abyana b'ekika mwe walemera ku kaalu muli bwemoti ekyawukana nnyo ku lusozi simanyi wansi simanyi mu biyungu simanyi mu mbuzi simanyi mu mbizi mu nte oli ku kyalo ofuse kadonya olinga akandolindoli move on vawoko ate nawe wali ebulaya biganyi yes bwe biba biganyi komawo abana mugane mukole capital ebe mutuvuma buti kifufiga kitasoma ekyo kifufiga mbukiri mwera mu motoka manya mayimba genina nze ko gamba li motoka nakati ndi bali kutaka mategula ko kalina ya from make mukibera motoka yes it's mine jangu ngobem wamalo kimbera motoka do you know why lwaki otunulira ekyo lwaki ekyo kyotuna bameka begombye ko motoka ne bali mwana okole mababigezako byagana manyi lwaki byagana bameka begombye bana bakomeyo ne bagaba kolya mu motoka lwaki za bali mukolera kyokazo vuma mboni mu motoka muleke kwewala mazima bule webala amazima Bible egamba nti omusirusiru na omusakula mu kinwa agenda kusigala nga musirusiru wajje mu basirusiru ogabe furufiga luli ayogera bwati no mukazi we mujja ko mukopako kino kijja kungasa nawe otunulire bibi byange otunulire motoka jemberamu otunulire singa ndi mbika tunasinga panirira singa sitona ndeka wendi mukama tasitula muntu mubite bakulimba funa abantu bewegomba buli wotegomba nga bwegomba nenga wegomba kirungi wegomba kikwongera buli wotegomba togenda kulakulana naye buli wona bera ngo ina jealous nga wegomba kukolomira munno you are there ogenda kubera obere ku level mu paka aballa mwezule oyina emikwano gyonna 10 tekuli ayina business kwita ayina kakadde mwagala mugende wale wasalo ngo muzirine mu dduuka agasambi ganji gaddu gavugo naga kusira wano gweke nyiri lulimu dugavolinga ebuziba ne bizinazina byambadde bimini ebigatto bine byawe bya winter ne gazina ne gakunkumuka business yobusajja mwagitano gitta kati mayindi mwagiza nalamu monkinga Yesu mumulesera yali mu business salo ngo gali akola kata bali abakozi be bamuyitako dda noba ne mikwana 3 nga bakweta olonti nga kubonna ne woyine kizibu kyakakadde just 1M emia 1M nga toyina sobola jikuwa emia 1M zena byako kubaana bangi musoba basobola kujja ku police nga bagala beyo ya mitwala aga nga balinga kinana nga tebalina mitwala 2 basatu bakugasachi mbozo mikwano jo tononya na mukwano muli ku level oli yongera kodi munonya mikwano nga mwana muli mu category yemu bwe muti ne mwekunganyizawo ne mulowooleza mukatulika mmese wekati mukama lwakusukulume bafuuka balabebo buli muntu njagala ogenderera emikwano gye wayina bobanga katonda yakusukulumyamu nakotola mbwati abasigala nga boogera nabo banga bakwagala mwete mwagala katonda gwasumusa wati kizibu nnyo okusigala ng'oyagala omuntu oyo fe tulina abantu abamu nga baali balowooza tugenda sigala nga tuli awusigalo baabwe oba nga tuli ku level yemu nga nobwawusigalo tutakwate batusasula temwalina sente siwatusasula dutulisa noyimya ne mu public olagaba yali awusigalo wange okkirizibwa kulimba nsi amu nti onsasuza eki toyina kyakulya ompita awusigalo ondisa eki
munonye ku mikwano ejiba singa ejibugero bongerako nze sawa yale mbadde nonya mukwano nze sinonya muntu gwe sino nonya gwe ansinga nonya basipika bapara nonya muntu ansinga mwegombe mwekopeka kintu gwe nonya ajjo kunyamba sinonya bensinga mbaga zaki mugana mwana muntu vuma muntu tusabiriza mumanya abantu batusaba lunako omuntu akusanga ne kuboda nayi minza boda nakusaba musaba naite mwina be musaba mwenna musabira ne bible namba atuka nti musabe muli webwa wala ba government namba yesaba nene muntu dako basabiriza mwenna atayagala kuwebwa temwina be musabola kusaba abasajja bamwe kibagana okusiba wakane kusande bagenda mu mipira kwe wala ntalo wakana kwe wala buntu ntobona bawula ne bakazi babo abasajja bamwe abana omukazi nga kyamwagala kechi nga ku bintu kyenda mwenda ku 10 byaga kyenda mwenda byagana ayina kimu either mutera mazzi mu kinabiro either abera we wakana akuma abana nagamba let me be with that woman bokadde ku machanda bakana akazi akanaga nagira kana akamire bikolondo lwa kana akazira odda ku bantu avuma nyoka ali wano ka family ko kali wano kana ku kazibu omuntu kasobola kera machana yako petrol abana muvuma abantu muloza nti muli walanyawe Canada omuntu akwata milioni yaga eza sinze mu violence no busibusi no mutabera security no mutabera security omuntu akwata milioni yaga kali nawe kiba 10 naga let me do this omuntu abonye na makage tomanyi be bayitamu ku kuma maka tumanyo musajja bade no mukazi ochenkana kyato bebe bigambo kibagamba omukazi okutulawo gwokadde kumacho okutta makago omuntu gayingidde ogata namula bayo omukazi ngayingirira ona debota yebwa ngomanya basajja bayita mu kicho kuba nabakazi abo babakazi abo kubera n'abasajja abo abasajja babanyo kwabo ngo bayina ngomanya musajja ensi yona gwetunuide omuntu gwe yegomba okubanga gwamulina omanyo bero oyita mu kichi abakazi baba ku mavivi kusaba Katonda kuba kumira bababa abo tumanyi be bayitamu abatomana basaddaga kubanga akera kwachana kama Katonda omusajja wanga agenda de tata wabana agenda kumewo abana bali mu mayumba tebogana bakazi babwe bakuma kitibwa bakumyewo bana bakuza bana gwokadde kumaja kwali ku TikTok yaga likes okutta makago omuntu gamalawo who are you mwina bu family bunaku buli esula eri mu buyumba eri nze narumba family ya Big Voice eyo enseno mwekamba bulire boba toli kuwangu va ku bantu natono yo mukazi wenti nga nesabo lyagwa ngewaka norweyo bweyo even olweyo nga tamayina kyenzize kukola omutunuya nga n'omunyo mu mmere salt omunyo bwata oli kubwangwa abantu amubaleke kino kyakutegera ne konete wakuvuma yagwako ekyo ng'okijjeko kyagenda okunoonya omulimu ewantu osange nga mukwano gwoyo basalawo oyo wamuvuma ng'oyagala ikisi wano amugambe wemuleetote wano mugobe abantu balina abantu baabwe nga bebakkiririzaamu amugirawo vidiyo eyo gibakufulumye ng'obadde ofunye omulimu the end of the day bino bikoma era obikoowa abaana bavumiranga e Dubai tebakoma wano badde no tebali wano tebakola mirimu gyabwe singa bavuma babateekako embeera bandikoze bandibadde bakola ndaba wano gwamuyita simanyi makebe simanyi bikyo era ndabale ali wano yandibadde waali the end of the day ogenda kudda neoba toli mu Uganda neoba oli mu Uganda neoba tokomyewo famire yo weeri wano omuntu asobola okulumya kantu katono nnyo bwe kati njagala tewali muntu ataluma mukadde we wano saagala mwegumye osobola nga tokolagana nnyoko naye lwatukako ekizibu otegeera nti obadde omwagala kontenti wokuvuma yagwako oli wadde bakuja noyogera amazima wegalo jafuna abakufollowinga tekikwetakisa kuba n'abantu 8 tekikweta kuba n'abantu 5 nga bonna basibo baba nga banaku tekikwetakisa kuba n'abantu 15,000 nga zonna newofuna kizibu njagala okole live ogambe bannange ndabibwa milioni z'abantu meka nti ye mwenna mundaba nina ekizibu munsondere sente olaba nakuterako sente